olwaleero nnyongedde okukkiriza n'okkakasa nti abantu ba NRM be bamu. Lwaki? Ffenna twava ne tulaba we baali balonda akalulu ka NRM. Omukulu Tango Ndoyi ng'abala abantu mu layini. Olunaku olwaleero Balaam akimmenye. Balaam alina emirimu emitongole gy'abadde aliko. Naye njagala olabe Balaam engeri gy'abadde abalamu abaana. Tukomewo, tovaawo, wuliriza vidiyo. 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 40. Kakodize mabega. Balaam Minisita takyasobola na kubala. 43, 45, 46, 47. Okuva ku 43 ye Balaam abaze 45. Okay. Olunaku olwaleero abadde mu bitundu by'Embaale ng'amonitalinga emirimu because kati bamuwa ekifo ye minisita wa local government. Alina essomero lyatuuseeko ndowooza n'asanga nga abantu abali mu class omukulembeze w'essomero, omukulu w'essomero baamugambye nga si be bali mu class. Naye waliwo abantu bano engeri gye bateekateeka ebintu nga mu butuufu bya kisirusiru. Ekintu kiragira ddala nti it was staged okulaga eggwanga nti yes, government etandise okukola emirimu gyayo. Ladies and gentlemen, si mulimu gwa HM okumanya omuwendo gw'aba students abali mu kibiina. That is what I know. Si mulimu gwa HM, ogwo mulimu gwa class teacher. Ate naddala wekijja ku masomero ga government. Kati Balaam wabadde Embaale ku ssomero erimu kyekino ekibaddewo. Let's watch again. Tukomewo. Tovaawo. This is how government is losing money on infiltrating numbers. 77. Yes. You're right. You come, I count you. You stand out there, I'll count you. This is number 1, number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 100. That's 100. 1, 2, 3, 4, 5. 105. Eddie Master, you told me you had how many in this class? 124. No. He said 184. 184, you have 105. You'll tell me where the other numbers are. Let's go to another class. P4. Difference is 88, the other difference is 77. This is how government laws. 88 is 20,000. Yes. You come. Which class is this? Okay. That is Balaam Barugahali. Yabadde mu kitundu ekimu mu Mbaale ng'agezaako okulondoola amasomero
olwatuuseeyo yasanze nga kigambibwa mbu abaana ekyemu bayogera basukka mu baana abali mu class, era nga kino kiragira ddala nti ekyemu alabika oba oliawo abadde yeekubana n'abantu abamu mu ssomero okuba nga bakuba enjawulo ku gavumenti, kubaga amasomero gabeera funded by the government. Era agambe nti ennamba gye waŋŋambe si gye nsanzeemu, ekitegeeza ogenda kumbuulira abo abasukkamu bo bajja batya okubeera mu register. My point in this is, yes, Balaam kyokola kituufu, yes, that is true. Unless ekintu kino kiba nga si kiteeketeeke, because nze nina okukkiriza Balaam Balugahale gwe nzize ndaba okumala ebbanga ye musajja asobola ositaginga ekintu. Ate ffe abazze bagoberera ensonga zino tumanyi abantu abasitaginga ebintu. Omusajja bamuwadde ekifo kye bamuwadde yemu ku ministry ezisinze ovumaganya gavumenti y'omumpembe. Kati Balaam yalinga kirina always owabaawo ekiganye gwe baleeta. Ojjukira ministry gye basooka omuwa yali ministry y'abavubuka. Abavubuka baali bafuukidde gavumenti ekyambika, ne bagikwasa Balaam nga balowooza asobola ogikyusakyusa. Naye era obuzibu obwali nti Balaam yajja eri yakwata akatabo ke yajja mu bivulu n'asalawo akaleeta eno mu reality of which bino biralamu, era kyamaliriza kimulemereredde. Abavubuka kale yagezaako okukonkalinga a certain portion, sijja kijjawo. I will not take that away from him. He tried, but he did almost nothing. Now, bamukwasiza ministry nga minister omujjuvu. The other time osobola okwekwasa nti yali just state minister. This time round ye minister omujjuvu owa local government. Bino byonna bigwa mu doketi ye. Kati ali mu kulaga ggwanga mbu amasomero bateekamu abaana abatalina kukola ki? My question is, buvunaanyizibwa bwa Minisita okumanya omuwendo gw'abantu abali mu P1 ne P2? I don't think so. Unless Minisita akutte ng'akwata bukwasi kitabo n'agamba baasa P1 tulina bameka. I strongly believe nti buvunaanyizibwa class teacher okumanya abaana abali mu class ye. Kubanga essomero liba nga lina eyo class emu ebaddemu abaana 10 plus. Which means classes endala zirimu because gano masomero ga government. Now, all in all mu nsonga eno omulimu gwakola Balaam mulungi. Naye wabanga agukola nga bw'alina ogukola nga really agukola mu butuufu bwagwo okulaga ensi nti tulina okukola mulungi. Now the bad thing is kwagala kukozesa this chance okwagala okulungiya ye ne ministry ye. Okategedde? Kyo kituufu gye bali abasobola oyisaamu abaana. Naye ate waneeno nze mukulaba okwange abaakabaze anyway ngeri Headmaster gyali omukulu w'essomero ndowooza ne babbaasa ne baddoosi bamukakatako, naye I strongly believe ndowooza kabuzeemu nze nga nze. Ate n'ekirala kali kapaati emyaka we gimuzannyidde Balaam tamanyi kubala. Muyinza olowooza nnimba mwewulirireko. 41, 42, 43, 39, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49. Olusajja oluvudde ku 42 aze ku 45. Akategedde givuge bampita simple.